KCCA yingidde omukago oba partnership ne company gye bayita 22bet ng'eri betting company eno egenda kubanga eddiza eri abasambi batutte property gye bayita man of the match ne player of the month award nti buli mupiira KCCA gw'enaaba egobye waliwo komite egenda okubanga eronda abasambi bana kwabo abasambi abawagizi ne balondako omusambi omu abadde asukkulumye ku banne oyo omusambi oyo kampani ya 22bet egenda kubanga emusasula ensimbi $10,000 buli mupiira then omwezi bwe guggwako ne tulonda era komite eyo neddamu neronda abasambi bana nebawa aba funds ne balondamu asukkulumye kwabo abana. Ashraf came from the bench and scored. Twasazeewo tusooke tutandike ne properties zino then bwe tunaamala omwaka ogumu nga tutuula wansi nga tunyumyamu nga tulaba tweyongerayo ku kinene oba naye nga kyekino ekisookebwako ate era nsuubira nti kino si kyekigenda okuba ekisembayo waliwo ebirala bingi ebigenda okujja mu maaso awo.